Oli otya gy'osinza okuba otulaba. Weebale nnyo weebalire ddala. Big Brother Uganda still erinnya ndi ne Mulangira Henry, director wa Kozlin Furniture, era nga be bakozi ba furniture mu Uganda, office furniture okusinga nti ne wowe olinako office katonotono basobola okuwuliriza ne bakuwa furniture gw'owulira gw'oyagala. So gwe ndi naye nsaba obuze ku Bannayuganda. Abannayuganda abatulaba mu nnaku waffe egadde Big Brother, mwebale nnyo okutulaba, tuyanzige nnyagange Mulangira Kimbugwe Henry, director Kozlin Furniture, nga ffe bakabaka ba office furniture mu Uganda. Yes. Episode yasooka twali ku Bakadaama. Yes. Bwe bagenda okukola essente ze bafunye gube mulimu. Koche kiba kikutudde. Bazimba poloti aba teyeekoledde ebintu bye. Koleza gitundira kamukaaga nga talina kyagenda kujongerako. Tewali agiguze. Atasobola ogitunda ate yagula yakuzimba mu nnyumba. Yagula yakuzimba mu nnyumba. Mulangira abaana nga kati bagenda kukola batya kati sente bazikole baziteekewo. Bazitereke bezimala okuwera nga atusoba ne Uganda anoonye omulimu. Akole ki? Alina milioni ze 8. Alina milioni ze 8 kikyagenda okukola. Alina abaana babiri. Banyina fa basinga bagenda e Bulaayi eyo Saudi Arabia. Baba bamaze okuzaala either mwana omu ng'embeera egaanyi naka ngende. Omulenzi wano mulimu nga gubuze. Kubanga abasinga tubayamba-yambako ne bagenda abamu bajje waffe nga talina passport, talina national ID, ng'embeera egaanyi. Abawala remember abawala waliwo kampani zimu zijja ku 15,300 naye nga byonna biwedde. Omulenzi n'abeera nga alina milioni ng'emu2 n'agenda. So Mulangira omusubuka agenza akoze alese wano abaana abo jajjaawo ali eri Nakaseke, maama we gyali, abaana babiri baalina, omusajja yamusula wasigadde single mother. Alina milioni ze 8. Muwala. Muwala. Omwana omuwala emirimu gy'abaana muwala emyangu nnyo gye bakyasinza okukola. Ne bafuna ssente? Ne bafuna ssente. Era bamanyi abazirina. Restaurant. Obulamu ne bukyuka. Naye ekizibu kwe kutegera location restaurant egikozeewa. Tosobola kukola restaurant kitukutwe. Olina gikola kuliraana kira. Otagirana kira giriranye Nammanve. Nti erimu area awali abantu abangi. Atojje n'ekintu kyo nga kipya mu restaurant yomanye nti nze bwe nagenda Saudi Arabia navayo nga ngize okufumba enkoko kale yeefaananyiza ya KFC. Ngagamba abantu nakoze enkoko eyagala okufaana ya KFC. Niwe lwagiri akagamba eyagala ogifaanana. Iyo restaurant emalaawo ssente ziri waggulu wa milioni 5. Nasooka atereke 3 gino nga zitaddemu. Ate eyo gye njogeddeko eba yange. Iyo mwana omuwala atali. Ng'akozesa mmeka? Milioni 5. Nga wekulire nti? Ate nti baba mmeka. Olonyole nti bamitwala aganga. Otyo kati tuzikutule kutulemu milioni 5. Alina nti wa 3. Bamusabye emyezi 6. Anasasula 5. Ofuba okulaba nga weeteeka mu kiti mwogwo. Osasula emyezi 4. Katubala 5 emilioni 1.5. Yakwetaga ka microwave akabugumya n'ebintu emagu ku sipiidi. Togenda mu bya gaasi. Sente nyingi nyo mwana akwokera ekyoto. Bazimba ekyoto. Kizimbidde mmeka? Tusigazaawo 3.5. Ekyo milioni ekimala. Ekyoto. Nkyakyo kiba kyamanda nku. Gula nku n'oteekamu. Naye tekitwala nku nyingi. Tekitwala nyingi. Nga kifumbira mu budde. Ekyo natunulira nnyo abantu bogenda okukola nabo. Bayite yogera okutandika business etandika butandisi. Nembadde mbasaba Abaganda bange. Tutandike mu bulumi bwe tulimu kyakumala kufuna. Abasirikale abo bona babaagala nnyo mulimu. N'omanya ekikubabeezaamu. Kipindi kya siyaasa. Siyaasa yamubeeza. Oluva ku trading bagamba ekiro tugenda kuyimba tugenda kola ekipindi kya siyaasa nga bayingira nga bayimba. Okweipindi kya siyaasa olaba kati gwe okufuma obeere kino ofune kino. Naffe kye tulina okukola bizinesi zaffe zino entono. Ng'olinga musirikale. Ebintu tukoppa biriwo osobola okweyongera ku level endala. Kati oguza amasefuriya, oguza enkota y'ettooke, oguza enkoko etandika, oguza y'ekyennyanja, naffe biggwera mu milioni 5 nagaliwedde.
akapeta kundi mutwana tulao bumeza osemeza zifiziriro ndi ku muntu atandika obulamu siri ku muntu azine milioni ze sente 10 ati business zayo nonese okimanyi kati omufrika so atandika saluni lwaki ati entebe mu ya milioni 5 ya saluni entebe ya saluni ejo abana batule basalira milioni bofuna omuntu nga mukwano gwo kimbogo ati kentebe nazireta njagiguza ku 3 oba 2 kitundu entebe wetaaga entebe 3 wetaaga generator wetaaga sterilizer wetaaga dryer wetaaga steamer eyo business total tekyali ya mwavu lesi ya mtu gwe advice kukikola okola saluni teri oba eyo yogede ku ya musajja eyo jendi sale senya kati basigatta kubanzi bwo kuzaawula bwozaawula tezikola zibera unisex bazigatta tuzeeyo ku muvubuka ono yajja ne milioni zo8 tano za jekeze omuwala tano za jeko asigaza 3 sijadde ku account agenda okugezesa 5 zino emyezi gino giyasasula 5 digenda okugwako emyezi 5 ngaafunye trial nga tegede either nja kuyita oba biganye trial nga agifunya atya agifuniddewo trial wagifunira afumbye emmere balidde bameka totuula ate amagezi gemuwa totuula kuba nafumbye bulungi bajja kujja balye tambula ku masayiti awo onoonye gwe wenoonyeza abalya tambula wali abazimba noonya abaana bazisawulire basonye mukati mweremu abakozi 10 omulimu gwe nakima esawuli tegukalubye ate olwogenda okuzimba omulala nowakefuse koko yasooka gitunda ku kyalo otyo kati ate gwe atunda akatogo kati ate atunza akatogo gwe ate oli mwangu akatogo kezaga kukuwe bakalabira ofuna abantu ali obutawuni buli bize katugeze olunga bastage ba taxi aba boda abakatogo n'obuugi bawo tovaawo actually go olina okubeera oyo w'okufumba tumutadde katugenze ku mwana omulenzi azze ne milioni 8 ojja ne milioni 8 omwana omulenzi amagezi gemuwa naye lindako mulangira olaba wali aw'omuwala omuwala ajja kugamba yafisize milioni ezo sagala zikwateko ayina tuli ku zino kati emu ekitundu agikozemu ekyoto aguzaawo waliwo otaagenze obutebe buno bukulya amajiiko masowaani masepiti obutebe obwokulya bwokutuulako bwobanga oyagala enseene ekwanguyire kola emikwano ku bantu ab'obuvunanyizibwa abalina by'osinga okwagala kati goloza nze nayagala obeere mukwano gwange nga bakuba buloka sibalaba nze ntunda buloka ndi mu ofiisi furniture noonya bamugula era bwe njogenda ku live yo wendi wano bagenda kugula kitegeeza omukwano nakwana mulungi so anoonye emikwano egina kyekimwongerako kati mba namanyi atandika restaurant nga nyakwagala emmeeza nsooka kwana babazi bali mu area awo niwe bogenda olunaku ntula naye noonyuma tuli ku mbeera ya Africa omwana omufirika yalitandise atya obulamu business alina akasente katono yalitandise atya obulamu ekyo omuzungu akiyita social capital jamu edi ya mwana ngo nojja kati ndi mukabira obuzibu naye kale tofaayo ojja kuyiyayo emitwalo aga 2 nja kukoleramu emmeezi ezi 3 tutandike ne fomu buli muntu lwaki ndo lwa mitwalo egi 2 tugule embaawo ezi 3 kolere fomu ezi 2 olwoyingidde emitwalo aga 3 ofunye emmeeza n'entebe fomu funye fomu olumbye wamulangira mugaye munnaye okaabye abikukoledde byalimaze abitaddeko otandise restaurant ebintu ebikyasinze kusula bizinesi geze zitandika okuloza mbu gyebali mukwano gwange kaali ekyenkyali nekyemisala kyakuzimpa lumu ekyagazi olwogenze emikwano agigobe agigoba agikolere ki abeere n'amateeka agafuga omulimu gwe emiryango tojja koma wali sindi ku mwana gwajja ekyanamukaaka yababanja yagaba oyajjayo yanona order gweri n'obega gwolina okubega kuba gwomanyi setimeka zikwataddemu bw'oba budde Dubai
tuli ku mulenzi twali tukyali ku muwala ovudde Saudi Arabia n'omunaana ago mutemere biki kyefunyawo wekkata ekiyungu funa bojja eri ebukomansimbi naye gwe gwobega omunyige guno nekiro y'ennyama nekiro y'omuceere n'emino 3 ginasazeesaze ng'omanyi bw'ogitematema okujja amasuwaani 40 tosobola kussaako omuntu gwasobola kubega n'obala ssente zo wali n'otula ebbali kyekiri kye nakugambye ekyokwesaasira Afirika twesaasira nnyo lwaki njagala gwe nkuŋŋaanyiza ssente yange nga nze nagyekolera olwoba okulaakulanya otandise ogenza ate mu sisitimu eyingiza abakozi kati onoonya kashiya akubalansingire olw'emyezi gino 5 kati giweddeko gikuwadde ekyokuyiga gw'obegga mu gino 5 olina abatambuza olina abaniriza olina abakosikola naye gwe wetuuka okubega kimbugalowo okulya yebbanja batakulabako talisaba owekyana mukaaka namugamba atya muze ne mukwano gwa kimugwempene awo omugoba mukwano gwo aba agenze kati gwe kyokola kuuma mutindo ekintu okuuma mutindo ku mirimu gyaffe kikulu nnyo okuuma omutindo ku mulimu gwaffe kikulu kati nze nyinza okugamba nti kira yenna kira na mugongo kyaluwajjala kiwaatule balya ku Milipam lwaki Milipam omukyalo oyo omukyala Serubiri ne muwala we kyala Serubiri ali awo kira mukyala Milipam nama mpa akalangu ku leediyo nja kutwala sewu era ndowooza programu yaffe kujja gikolera tusobola gikolerawo mpa akalangu ku leediyo olabe onkulage nti omuntu asobola okuva ku suwaani mukuba yatandikira ku lubalaza kati yaliisa buli muntu gwomanyi obuvunaanyizibwa ekira balyawuwe waliwo n'abaana bakadaama betujja okukola nabo ndowooza mulimu abafunye ebizibu omwana ono nga sinabakkuta mulangira omwana ono kale wadde tulina bitugenda okuboogerako bingi nnyo ebibaddewo n'ebitabaddewo omwana ono gwe babbyeko essente zaakoze n'aweereza n'atuuka wano yeenyuwa ensi tomuwa magezi kuddayo ayize tasobola kuyiga tutegeeza oli bwe yaziwa ye muntu gwe yalina mu famire gwe yali yeesiga ate namudisappointing kati kikyabalina okukola kuddamu kuyiiyiza wano